basobola okuzisuula mu musiri mu lusuku lw'amatooke nga balaga nti waliwo asikaale yali abalabye nga abakubyemu ttooki mu kutya zino ensawo ebbiri ne bazisuula, so ne basigazaawo ensawo ssatu. Ensawo zino ssatu Pisi Mugoya ne Arinda Edgar bakwatako emu ne balyoka batuula ku boda eya Kalinda Josh ne bagenda ensambya mu barracks. Owa boda Kalinda Josh yaweebwa $2,000,000. Sergeant Idro yali yagaana okwenyigira mu mupango, baamuwa $8,000,000 lwa remanda. Tuli mu kaweefube ogw'okunoonya Palaso. Amannya amalala tetunnaba gamanya, si Palaso omuyimbi naye nga Palaso ono ali awo naye alayika muvuzi wa booda bw'atyo, n'okunoonya ebimu ku bintu ebisobola okuba nti baateekamu ssente. Ng'ennaku z'omwezi 5 Desemba omwaka oguwedde, abazigwa abataategerekeka baalumba amaka ga ambasada wa Uganda e South Africa, Barbara Nekeso Wundo, ne baleka nga bakubye omusilikale yali akuuma ku geeti, ne bakuulita n'ensimbi obuwumbi 2 n'obukadde 241. Okuva ku lunaku olwo, ebigambo bingi bizze byogerwa ku nsimbi zino n'engeri gye zabbibwamu, era nga ku lunaku olwaleero poliisi evuddeyo n'ewa alipoota ku nsimbi zino ng'etegeeza nti olukwe lw'okubba ssente zino lwapangibwa omusilikale wa waka yennyini oluvannyuma lw'okukitegeera nti bakama be balina ssente ze baali batereka mu nju, n'atemya ku bamu ku basirikale banne okumwegattako. Si Wango Michael yali eyakamala omwezi gumu n'ekitundu ng'akuuma mu maka gano okumanya nti mulimu ssente abafumbo bano ze batereka mu nnyumba yaabwe. So n'alyoka atandika olukwe olw'okubba ssente zino. Yasooka n'aliira mu banne omuli Sergeant Idro Dominic, Pisi Mugoya Sharif ne Arinda Edgar awamu ne Niwagaba Rogers. Era ng'agamba nti bano baateesa okukuba munnaabwe bamutuuseeko ebisago ebitonotono okulaga nti talina kakwate ku bubbi buno, ssaako n'okuba ng'ono ye yaggyako amasannyalaze n'okuggyako kamera enkessi banne bakole bulungi omulimu. Balina ebisago bye baasobola okutuusa ku munnaabwe gwe bayita Pisi Wango, naye ng'ebisago bino era nga balina engeri gye baabimutuusaako mu ngeri etamulumiriza nnyo, ebisago ebisobola oleeta omusaayisaayi awo. Then ne balyoka bagenda balumba Bosquota omwali musula bamaidi 3, ne balyoka babakangakanga awo. Bamaidi bano ne babagulira enzigi eziyingira mu main house. Ono akakasizza nti bano badduka n'ensimbi eziri eyo mu buwumbi 2. N'okukebera seefu ye, ate naye yasanga Haji Mafabi Sulaiman Lumoro nga musuubuzi, yasanga ssente ze obuwumbi 2 n'obukadde 2 ezigwamu zaali zabbibwa mu seefu. Ssente z'awamu ezabbibwa zaali obuwumbi 2 n'obukadde 241. Kyokka era ng'ategeezezza nti bano ebisawo mwe baali bakukusiza ensimbi byabalemerera era ne basuulako 2 mu lusuku lw'amatooke ne basigaza 3 bye baagabana, kyokka nga ye owa booda eyabavuga baamuwako obukadde 2. Ensawo 2 baasobola okuzisuula mu musiri mu lusuku lw'amatooke nga balaga nti waliwo asikaale yali abalabye nga abakubyemu ttooki mu kutya zino ensawo 2 ne bazisuula, so ne basigazaawo ensawo 3. Ensawo zino 3 Pisi Mugoya ne Arinda Edgar bakwatako emu ne balyoka batuula ku boda eya Kalinda Josh ne bagenda ensambya mu barracks. Owa boda Kalinda Josh yaweebwa $2,000,000. Sergeant Idro
yali yagaana okwenyigira mu mupango bamuwa $8,800,000. By'ebisawo ebyasuulibwa mu lusuku olw'amatooke byalondebwa Asikaali Opio Samuel Obote w'emyaka 60 bwe yali alunda embuzi nga naye kwe kuzitwala n'azitereka ewuwe ng'ono yawaako mukama we ku nsimbi wamma gwe ne beekola ekigenyi. Ono naye yayoola ssente zino n'aziteeka mu kayumba ka konteyina mwe yali asula. Era abantu ku kyalo okwo Kyeyitabya baatandika okulaba nga omulunzi w'embuzi ono Opio Samuel obulamu bwe bukyuse, atandise okukozesa ssente. Jjukira ssente zino zaalinga za $5,000, $1,000. Atandise ozikozesa awo mu ngeri ya kiroodi. Ekyaviirako mukama we Lulangwa ogenda okukebera mu ka konteyina n'asanga ssente ziri omwo naye n'ayoolako z'ayoolako. We twogerera poliisi yakakwatako abantu 12 okuli abasirikale 5 nga bano baatwalibwa mu kkooti era ne bavunaanibwa nga kati bali ku alimanda wabula nga ye Palasi yadduka n'ekisawo ekimu poliisi ekyamuyigga. Nga balina engeri gye baabimutuusaako mu ngeri etamulumiriza nnyo, ebisago ebisobola oleeta omusaayisaayi awo. Ne balyoka bagenda balumba Boskota omwali musula bamaidi 3, ne balyoka babakangakanga awo. Bamaidi bano ne babaggulira balibwa ku alimanda. Tuli mu kaweefube ogw'okunoonya Palaso. Amannya amalala tetunnaba gamanya, si Palaso omuyimbi naye nga Palaso ono ali awo naye alayika muvuzi wa booda bw'atyo. N'okunoonya ebimu ku bintu ebisobola okuba nti baateekamu ssente bisobole okukwatibwa wansi w'etteeka erizuula ebintu ebibbe. Era ng'agamba nti abantu bazze boogera ebitali bituufu ku nsimbi zino ezabbibwa nga y'ensonga lwaki poliisi evuddeyo okutangaaza ku nsonga eno. Evuddeyo okutereeza ekifaananyi kino kubanga tugenda tulaba nti mulimu abagenda bawuddisa abantu, mulimu abagenda beenyigira mu bikolwa eby'okusiiga enziro. Tusuubira nti mulimu n'entalo eziriwo nti tusiiba tulaba nga abantu bafulumya alipoota ezimu nga si ntuufu, nga bajweteka ebigambo ebimu ebitali birungi.